kyenjagala tu discussingeko its video quality, videography. Waliwo video ebadde yakafuluma muyimbi wa gospel yagifulumiza Segmento yagikoze n'omuvubuka bamuyita The Mask. Video eno yabaddemu ebintu bingi nnyo ebitiisa bitugenda okugerako maaso kaawo nga bwe bajja previewinga later on in the show, but ndine director tugenda kulaba nga tuwayawayamuko here and there. Mukama yeebazibwe ssebo. Mukama yeebazibwe. Oli otya? Amanya bakuyitaani? Amanya bampita Fadil Mahad. Okay. You're a video director. Yes. Twasooka ntulaba project ya Uganda Kinyuma gwagikola yennyini nyini, and everything was good to go, everything was top notch. But akamu akayimba ke nalabye ne ngamba nina okunoonyako ke kayimba ka Segmento ne The Mask. You know, before we even talk about the video, you and Segmento and The Mask muyina nkolagana ki eriwo? Segmento, they just reached us nga baagala video. Twasooka kukolera The Mask, tulina video gye twasooka tumukolereeyo, then ndowooza neemunyumira nnyo. So when they had this big project, definitely ne batucontactinga ne bagamba beetaaga okukola naffe, then we had to come on board. Wali ku big project wenjagala. What makes it to be a big project yet ongambi wakolako ne The Mask? Project okubanga eri considered to be big, kisinziira sente ze baba bataddemu. Budget. Yeah, budget ye making okubeera big. Abantu ababeera ku set and everything byonna ebibeera ku set kyekigi palula nebanga it's a big project. Okay. Naddala nti kati this was a project of two artists. Definitely banene. Okay. Yeah. So this entire concept, take us through. Mwa considering nga kyokulabika nga muvayo ne concept ya video nga bweri nga omuntu ate yebise maski, you know, take us through ani yawandika gundi eyo. Okay. One concept yajjirwamu abantu bangi, people who came up to discussing, though bowulira oluyimba olwo we were trying to communicate a deeper information and a deeper message. That song is very spiritual, by the way. Botula wansi no contemplating and otunula video oba weetaaga ogyetegereze nga togitunuulidde kungulu, but go deeper. Osokola be concept etegeeza ki. Some people may call it erimu KOC erimu but it is spiritual. Eyo video communicating nyonyonyonyo. Naddala bw'olaba scenes ezo nga bwe baza arranginga mu buli kintu ekiri omumwe eyo video, just not twakikola nga tukigenderedde nga ate kirina kye kitegeeza. Yeah, ate nga biri godly. Njagala tu breakingiremukko. Nze nkuze nga ndaba videos ez'abasajja nga ez'abakyala nga ba Nicki Minaj, ez'aba Rihanna, you know, nga bakola videos nga zirimu ebintu ebyo nga bw'ogambye nti it is spiritual. Of course it is. It could be spiritual mu ngeri ennungi, it could be spiritual mu ngeri embi. Kati no mu ngeri ennungi. Kati sooka tu breaking video eyo. Okay, one, ekisookera ddala try to get a passing a message. When you hear that concept, like the meaning of the song, Oluyimba lugamba I'm blessed. So kati soka webuze lwaki to blessing to ajija tutya. In most cases abantu abasinga nga bwe muri eyo abatulaba mulowooza blessing comes when omuntu aguze motoka, omuntu azadde, aguze amaka. That's what you consider blessing. But you going there nogenda okuham nga bali mukuba amasasi nga gayitawo gakuba bali mabega gwe tegakukwata. That is another blessing. Yeah. So in that video kulaba nga eri so chaotic, people are going through a lot of shit. Abantu bagenda mbintu bingi nnyo, bizibu bingi nnyo bye bayitamu. So omuntu tasobola kuvayo n'akijjayo. Kuba bw'oba olaba video tutandika nga waliwo abajja, tulaba waliwo n'abayimiridde. Naye abo abayimiridde ku side y'abayimbi aba Segmento bakutte emimuli. You understand omuli gutegeeza. It means they have light. So bakutte omumuli. Then there are some people betwagezaako kubanga abantu okujja nga bafaanana bwe batyo. Balina bichain, balina bimask. Twatugeza kujjayo, like twatugezaako okujjayo the bad side of people, the bad evil things that really happen to us. So those evil things we are trying to attack these people, but balina emimuli gyabwe. Nga bibayitako buyisi. Yes. Nga bibayitako kwa definitely obola abantu mu that video on that chaotic scene. Togenda kulaba ko there is no one was hurt. Togenda laba ko nga bana abavudde n'ababi babakutte nako, they even didn't touch them. Meaning nti mu bintu bye tulwanyiramu mu nsi muno entalo ze tuyitamu, Katonda always is blessing us. Nti balina bye batusindikira oba amalogologo oba batulwana wano tojja kuyitawo, but batufightinga naye Katonda asigala akola ki? Atulwanya. That's why
bali tebasobola batuukako. That was the deeper message in that video. So oba weetaaga otuula wansi otunula ogambe kino kye bali bagezaako okutegeeza. So tetwayagala message tugireete so direct because in most cases ba directors ab'enjawulo bwe bamuwa oluyimba kyasooka okulowoozaako byebina ebintu ebya buli muntu byasobola olowoozaako. No more things. Exactly. So nti n'omuntu yenna nawo ne bwe nkuwa oluyimba kintu kyogenda osooka okuŋŋamba kati agenda kufuna oba alonze ekyapa ky'ettaka oba aguze emmotoka asanyuke ajaganye asanyuke. That is the normal thing. So chovola twetaaga tukyuse industry yaffe nti gospel industry abasinga tugimanyidde in that category lilo solo bichi but when you come with creativity ngate kontana na bintu bya Katonda it makes sense. But so when Mr. Director, when we continue with such kind of craft ensi tetu judging ngoba ensi tetu categorizing ngabantu ba devil worshippers, I would say if the Rihannas, the Nicki Minaj, the Jay-Z's, the what bakozesa such kind of that lwakwa kaffe nafuna mu nnyo nsimbi ku kimodifying nnyo, you know, teba categorizing nnyo mu kalibe eyo ndo olumba lwa mwoyo nti nzo omusumba nasibye ku lusozi ndi mu kusaba olimba ne lujja luliko ebikangakanga, you know, something that pierces your spirit like this. Amaaso go gotunula ekintu gaya ali mu masiki olaba bintu ntibikangakanga, you know, tebikujja mwoyo n'ogamba nsikwagala bintu binchankalanya tekitaakatale somewhere. At a certain point sijja gamba nti chi, but it is all about understanding something. Nti omuntu gwe wekka gwasobola making ekintu nga bw'okyagala nti enesimu esobola okubeera wano omu asobola ogiraba nga Samsung, omulala najanga iPhone, omulala najiraba nga Tecno. Kisinziira gwe engeri gy'oyagala okuinterpretingamu ekintu. That's why I told you when I was starting nti Oluyimba luli so spiritual. Tuwetaaga okusooka okulowooza ennyo n'otunuulira ebintu because bino bye tuteeka mu video, these things were there way back. Ne mu Bible ebimu ebyogerako. Some people are talking about the snail, sorry, twateka mu lizard mu video. Yantisa nnyo nze ng'omuntu. But even in the Bible talks about it. Proverbs chapter 30 article 28 it talks about the snail like ogumunya. Very humble, gutambula na era gosobola guholdinga with your hand, but definitely gulwana ne gutuuka ki wakabaka okitegeera. So it means bino ebintu bobitunuulira ffe twali tugezaako n'okujjako by the way information when you humble kyovola nti gwali guyitawo bwe guti kitegeeza persistence eyo gye tugeza kugira nti gwe ne bwe bakulwana ne bwe bakola ki sigala ng'ogamba blessed, your blessing will still find you mu buli mbeera yonna. Kyovola gwe twatandisa nga guyitawo gusala nga gwawulamu wakati w'abana abantu abali ewa Katonda ne bano abatulwana, the hardships we go through. Kyovola twali tugutaddeko. So I don't think nti creativity can change us. Creativity tesobola tukyusa wabula ffe nga ffe tusobola okwekyusa because naffe kyo twetaaga at the end of it twetaaga nti tukole video wano mu Uganda nga ya gospel nga bagenda jogerako abroad bagambe gospel industry ya Uganda yakyuseemu ate nga eri vibrant kuba ogenda kutunulira aba Nigeria they do these things naye ffe tukyali ene mabega nti twamanyirira mu kino kuba kye baatulookingira from the start day one tulina okumanya nti bwe mba siina Bible mu video. You see a ghost. How much did they spend on that project? Video more 15 million. 15 million, say Uganda? Yes. Was it contributed by the Mask or by Segmento? Bonna, abayimbi. Okay. Yeah, Bonna, the batula once they were discussing, although I don't know how they came to an agreement. Naye, bebamalo discussing, and of course, for Segmento, you to understand. Okay. Yes. And how many gospel artists have you worked with so far? So far nakakolako n'aba gospel artists basatu. Kweno. Ngojje kweli Eyakola kweli yalimu nali nga Sebanji, Pastor Mugembe, Titus Damascus, Carol Komeza ne Grace Nachimera. Then nina another gospel video ya lero kwate tunabajita ya Damasco. Okay. Yeah. It's as a solo artist or it's a collaboration? Yeah, a solo. Okay. Artist, yeah. And so first nakolako naba yimbi banji aba gospel. But I'm praying too twetaaga tukoleko n'abalala bangi because we need to change a lot of things. Yeah. And how has been your experience working with the gospel ministers? One, bote balinga bana bayimbi baffe abalala nti bakwanguyiza ekintu nti since nti character yaabwe bwetyo bweri nti bantu ba Katonda nti se togenda zibeerako
nga ziri so jolly ate muzimala mangu ate tebasumbuwa. When you say let us do this, yes, let us do this, or they advise otherwise. So first sifonyemu yadda akazibu neddakiika n'emu. In the previous 2 years, I've seen directors, video directors, trying to do their best. Okulabikanga our craft is improved. You know, so okulabikanga tweeting at the international market, video-wise. You know, ekifaananyi kyaffe kirongoseddwamu the way they engage by writing amu. You know, good concepts za video ezo zikyuseemuko tebikyali binene ebintu ebyangu nga walaba you'll just look at a video n'ogamba akati bajja kukola kiri bakwata kiri bakwata kiri eri bikyuseemuko neera tulaga tukyalakinga kiki twetagisa okukola okulabika nga tusobola okugenda kangereza ensinga aba Nigeria engeri video zaabwe gye ziri nti look at a video n'ogamba wow video yalidde $1 za sente twetaaga ki ate nga tetuvudde mu kifaananyi kya Katonda nga tusigale tukyali ku Bwakabaka nga video tegenda kwesitaza abantu naye nga ate etuuse ku international market. Okay, nti obuzibu bwe tusanga it's the funds wano mu Uganda zitulimitinga nnyo because there are very many directors outside there abasobola okukola videos wane Uganda. Yes. Very many gochino maba directors abali wabweru nga balina capabilities ezikola video nga ne buli wamba sobola njogera ko very many because I believe on Uganda tulina very many creative people. Na int challenge gye tusanga ejiramu sente nchogenda kwesanga kati sometimes osobola ogenda ko ku interviews aba abasajja ogenda okuwulira nga eriyo muyimbi sente zawaaye eri okola video nga fe wano zisobola okukola like eza scene actually ngamba scene eri nga zikola video ya fe enamba nga wano eri babera scene yokka nti tutudde wano ne tukwate party tuveyo nga ate bagenda kateeka mu daki seconds ne kagwayo ogenda kusanga oli agitaddemu $2,000 za $10 scene ejemu nenga fe wano tukolera ku 2,000 oba n'olumu $5 ebya $. So ekyo nakyo kikyali meetinga nnyo creativity w'abaana tetunenya judging era tebagenda najiwa nnyo nawe omuyimbi tebakutwala ng'oli serious. So wokola video eyakabi people now start considering you serious kuba oba otaddemu abantu baga Segmento ataddemu sente mwenu video so batandika okuconsideringa. Yeah. And which other gospel artists would you wish to work with besides bano bagambye kabasatu bowula bogamba nti njagala nkoliko ne brand yeyo bro kyolina omanya bonna because bono mpulira njagala okukola nabo because I know we can change a lot of things but tuba tukoze ne bana abantu because ngaffe tetuli ku kigendererwa kikyawukana Katonda because fena tuli bantu ba Katonda and we all believe in God. So we wish nti tukyusemu ku videos so ketwawukanemu ko ku videos zetubadde tukola nti this concept ya segment eyinza okuba yabadde a bit tricky naye omuntu afollowinze explanation yaffe kyetwa considering of having that standing in a quiet environment that you're not hurt. That is a very big blessing you're getting from God. So tusobola okukyusa ebintu ebingi ate nekirala ffe tetu competing about directors like oba omuyimbi omuwakanya we bring the idea so either the artist buys the idea oba yenaleetawo suggestion yalaga tukyusemu tukolemu bwe tuti. Yeah, so I wish to work with very many artists, mostly the gospel artists abasobola reaching out tuli willing ngaffe okola nabo. Okay. Yeah. Waliwo a scenario whereby omuyimbi alina kyayagala mu video ategagwe for the good of the video and the betterment of the industry olina kyolaba ogamba bwe tukozesa wano nitukola kino ntufuna wano eno naye nga kiri kiwagaye nti abayimbi abasinga baalookinga ye najja n'ekikye ekyo mukyandolinga mutya. We have faced such challenges naye tosobola wakanya client kuba client wajja mu dduuka n'agamba nze njagala sowantu mga atwale kikopo kikola bulungi. So yeah, so omu client tetuba wakanya but we advise accordingly. Tosobola omunnyonnyolamu n'omutunuzamu mu vision ye bw'agibayinga then you go with that cause kuba kweno gundi ya chaotic scene ekigo bye mwalaba by the way it was the artist's ideas. Boba Jene batuwa vision here but we need something like this fena to go because I have my brother I work with Jet big up ye DOP wange ate editor wange so we had to sit down netugamba kati baba agala kintu bwe kiti I'm a script writer Jet is also a script writer netugamba kati naffe katu tubaleteremu ango bweti era bwe twabagamba nawe they were like ngalo balinga batategedde but when we had to explain that they were
tukategedde ya tukategedde so omuntu bwajja ne concept ye bweba making a sense to us we do it bwajja nga tulabira ddala egenda ku mu kifo ky'okusitula omutindo ate egenda kuza wansi tuddeyo ku video ze twasookerako we advise ne tugamba you know what let us do this bwakkiriza we go on naye bwe tulaba nga alemeddewo nga naffe tulaba teguggwa nga mumuleka let the artist go. So as I let you go bro what kyekyo ekibeerawo omuntu n'ateekamu ssente nnyingi mu video dollars of money at the end of the day video nekuwa wiiki bbiri n'ebula kyo ekisinga okuleeta ekyo ate nga video oluusi aba clear ataddemu ssente ate neetatambula neekomaawo kiviira ku ki market yaffe kubanga naddala kyovola angambye mu gospel eno tulina okusooka okukola videos eziremerako nti ate competition abayimbi bangi so market yaffe consuminga bingi tugenda kwesanga nti Segmento atadde Oluyimba, Kenzo atadde Gabi Ntata atadde gundi nga bayimbi bangi abatadde katugenda kwesanga nga consumption ntono kuba abantu batono ku bayimbi betuyina bayinza okuba bangi naye enyimba zifuluma kumu kyogenda kwesanga nti competition y'amaanyi nnyo nti no baba baluzannyeko katono ne balu dropping ate ne basitula omulala so that is the also challenge we are facing nti competition is so high okusinga ku luli bapasita Bugembe we balinga bokka nti we find pastor Bugembe yakubanga Oluyimba ne lutwala omwezi mulamba nga lwetukyaliko nga teri wa gospel mulala yatuteeredde yeah so competition right now it is so high yeah that's why nti tuzikola ennyimba naye competition eno nesuula naye nekirala nti ne TV zaffe simanyi lwaki temuzanya ennyimba zaffe z'abaana ba gospel no kubanga abaana gye bali nga alina ennyimba nga nnungi honestly naye TV nazo tezizanye ezennyimba bazannyamu katono leero bwate muyimbi takuwadde ssente luba lukomyawo ya so kati nayo ekyo nayo challenge gibasanga abana kyovola omwana nawo atunulamu n'agamba naye katokwata Oluyimba duteeke mu milioni 10 nga ate nina okulwongeramu endala 10 ez'okulupromotinga kanfuna nkolera ey'ensanvu kitambulizaawo and that is also killing the creativity and the gospel music at large because we tukoma okola videos za mediocre kyovola bwe mwalabye eyo video mwagambye it is a very good video for the secular side why not in the gospel because it is beyond the gospel videos etubaddenga tulaba zetumanyiza amaaso kati kino kiba totally so different from buli omu kyamanyi naye singa zino zi videos zizenga zibeerawo kuba gundi yali azikolako exodus sort of videos actually ndowooza ye gospel artist yali akoze kwezo videos zityo ogenda nti singa zize zibeerangawo tekyandikoze nnyo makulu era people will be like well used we are used ka creativity keeko so as we end this interview pass on your last regards or any information to the artists and video directors abali mu gospel industry. My last words is people banange don't give up. Let us keep giving out good work to the gospel artists ne ba directors abalala tubereko creative twongeremu creativity gutuyina abayimbi baffe tuleme kubaleka zi video nga zisigala zezinezaffe za bulijjo simanya mpa Bible simanya ki you can use the Bible but in a creative way nti Bible wogirese mu video how is it going to be impactful ntate tukozese nnyo stories ezaffe eza mu Bible ezedda they have very good concepts that we can bring in our videos now nti omuntu nagira naga wow nga story ya Goliath ne David ezo noziraba nogireto omuntu nagamba wow this is so creative so we can still use the Bible to create magic and our gospel artists please let us invest to take him sacrifice make a nice video ogenda kwesanga naffe mu myaka gumu ebiri if we maintain nga naffe batanzo nominating videos for an international scale kya video ya Pastor Bugembe egenze great video ya Titus yawo egenze eyo we should maintain that. Have you also tried to reach out to some video directors in the gospel art, to see that you can do some magic, you can work as a team? For now, I've not yet collaborated with any, but I'm hoping to. Yeah, because I have very many directors, but so we need
nakyo era kiddayo eri ku budget because omuyimbi tagenda kujja na million 2 ate muzigabane n'omulala zigabane nga equipment munamufuna costuming location ogenda kwesanga million 2 zo zokka zigenze nga ne director tunafunako yadde 10 so but if we get a promising project ngeri mu sente tusobola otuula wansi with very creative gospel directors netukola concept eziri so strong. Okay. Yes. And I am muzikirize nina okutumirako my team that helped me come up with that magic. That was Jet, my brother I work with, SMX, Taruha, Denny, Shafiq. Twinawo abantu banja okuseti yaffe betukola nabo. So I appreciate everyone that was on that set yateekamu kyonna kye yateekamu okuba nga tu producing a such a vibe video. Remind us